Yes, abatwala basically ku Dubai ya Uganda mugamba mutya. Yes, amawulire yagalwa leero gannako okusinziira ku list efulumya y'ensi Dubai zeebaniize okuba nga ziyingira mu ki oba nga mukkirizibwa ensi ezigize bagenda okuddamu okuwa visa whereby Uganda nayo bagyongedde ku ndowooza ensi ebadde esemba. Kitegeeza baakagigattako olwa incident eyabaddewo mwabirayo bino ebyawo n'omuvubuka Abbey naye ate Abbey yabadde ne visa ya abadde ne travel documents za Germany, so sikitegeera bakikoze batya naye nga agaliwo Abannayuganda bababaanize babatadde ku list naye nga eri temporarily. So 2026 abayingira bayinza obutaddamu bawa visa kuyingira, n'abo abali wano bayinza obutafuna employment visa oba work permit nti tubadde tulano ng'osooka company gy'okolera esobola okukulinnya ow'engira n'oba ng'ekwongera ebbanga ery'emyaka emirala ebiri oba n'ovaamu eyo visa oba n'ovaamu eyo company n'ogenda mu company endala n'ekolera visa. So okubanga bakutadde ku ban list oba nga ensi yabwe bakitadde ku list y'ensi ze babaaniiza okukolera wano oba mugenda fuka ng'aba Nigeria, aba Cameroon n'abasigadde. Kitegeeza ne mujja kuapplyinga ku visa temujja funa lwa nsonga bo tebalina buzibu, tebalina kye beetaaza Uganda. Bantu bangi nnyo abajja muno mu Dubai ne bakoleramu, abalala bajja kulambula, so tebeetaaga nnyo Bannayuganda. Kitegeera tebeetaaga nnyo Bannayuganda, so the earlier the better. Bikyalimu temwetaaganga ko bakulembeze bamwe nga beetaaga mu ssaawa eno. Disama ono omuntu yenna nga Munnayuganda oba omukulembeze ne wa Uganda eno essaawa ey'okubanga agetinga involved nga tekinnabeera nnyo tebannakiteekako nnyo mukono. Ko visa yo woli kati abasinga saa zino visa zammwe ziweddeko, abasinga badde ba-applyinga nga bagamba baturejectinze kati nga beekwasa mbuba wali ofunyeko police case yonna bla bla mbu bajjako kuma visa n'ebisigadde. Ekitegeera so bwe bityo bwe badde beekwasa bwe badde boogera. Kumbe kiika visa zibadde ba rejecting abasajja badde batuteeka dda mu ki mu blacklist. Kitegeeza okulinnyinga visa kigenda kuba si kyangu. Kati gwalina wooli ng'olina company gy'okolera nyweza cancellation sooka oleko gijjayo. Gwoyinza okuba okyalina ebbanga. Kitegeera oyinza okuba okyalina ebbanga ddene, so sooka oswamemu badde babadde babatutte naye nga balaba bakyaliwo bakola. So omuntu yenna alina visa tujamaliza ate tuzzeerewa gye bayita free zone nga gyotandisa tufuna emirimu ekitabeere kyangu. Kitegeera so Munnayuganda yenna ali eyo swamira ddala okansolinga visa yo. Babona kansolinga visa yo kati nga muli mu back nga abakebera bakonfirmize nti Uganda bagigasse ku bantu bebakozeeko ku nsi ze babaaniize. Kitegeeza kigenda tu affectinga ffenna abakolera mu Uganda, abayitawo n'abalina bye bakola. Kitegeera mwenna abajja olambula, abajja okukoleramu, abajja okukola biki mwenna saawa zino muyina visa ban oba batadde ku nsi ze babaaniize okutandika 2026. Though ndabyeko temporarily so simanyi gye bigenda kukoma kusinziira ku ndowooza ekitukubye omusumaali mu mutwe y'ensonga y'ono omusajja amanyikiddwa nga Abbey abadde ne bana abawala abadde bakola ki gwe balabisiza mbu akwata abaana ab'obuwala bajja Uganda nga abalimbye baleeta mu supermarkets mbu abasuubiza emirimu egy'amaanyi n'atuuka ano n'abatwala mu bwamalaya n'abaguza abasajja ku simanya ziyita parties ez'enjawulo, ezo parties z'obuseegu, abasajja abalina ssente ne babatwala ku maato. But bino ebintu bye tubadde tulaba okuva edda nze naliko ffenna twaliko Uganda ne mulaba akavidiyo akatambula ng'omuwala bamukuba bamusitamako bamugira mu kamwa bakola ki ekitegeera ne bamuliisa ne bamukola. Twabiraba vidiyo ze twaziraba nga abantu babanga ku social media eri ebbanga 2012 ekitegeera eyo yonna vidiyo zaaliyo. Ekitegeera abantu baali babiraba nondowooza abantu abamu tebagala balabisa ekyo mulina okukimanya ekintu kyonna nga kigezaako balabisa mwena babejjako because at the end of the day mwe tebabeetaaga nnyo kiri awo kuba abantu bangi basobola okujjawo ne bagaba ne baprovidinga labor. Ekitegeera so omuntu yenna atanayingira Dubai oba olina ekitambula oba oyagala kujja mwaka gujja oyinza obutajja
kuba saa zino ne visa zammwe zibadde za buzibu nga za bizibu byerere so oba ife nettaddeko envumbo kitegeeza naffe abali bano tugenda beerawo visa bwe zinaggwako tudde e Kampala naye Kampala gye mutuyita waliyo ki so banaffe abali wano tugezeeko okuba nga tukola ki tutereeza obulamu tugezeeko okuba nga tubaako ne byetutereeza because amazima go gali nti waliwo nti badde osangamu Abanayuganda mwana ebintu byonna ebimala ebyoyogayi bye bamukwatiddemu these are things that mu bantu abamu biri nnomu badde babeera nabo abawala badde babeera nabo mu makiraabu badde babeera nabo babagula abamu badde babimanyi nti bibeerawo ate n'ababirimu bonna abasinga ennamba ennene emanyi kyekola era omwalabye buli muntu yavuddeyo n'abyogerako bamuvumye bavuma mu inbox kuba bintu bingi byogendamu bantu bangi babiri era neyavuddeyo n'alabisa akugamba ayinza okuba yafunye edda omulimu e Uganda kuba yavaayo n'akugamba nti yeetondedde bamafiya sima bamafiya ababirimu era bakigambibwa n'omukulu gwe bakutte mu kkomera saa zino yafulumye edda eggwanga ensi agifulumye kitegeeza akituleseemu so kitegeeza yakituleseemu nabanga akoze ekyafulumya eggwanga bali abaana abato be baleeta wano abawala abamu be bajjako passport ne babakako kubanga babatwala mu basajja ng'olugambo erubadde naye kyewunyisa bino ebintu bikulaga nti byatandika dda banga ddene emabega lwaki ssaawa zino BBC bwemaze okujja nekwata ono oba neerabisa ono gaayo bavuddeyo byogerako nsi kuzimu ezisinga okuba nga zeebeerera mu byokunoonyereza kitegeera zezimu ku nsi ezisinga okunoonyereza wano kibadde bakimanyi ne batakifaako ki so bintu bingi bye tujja otunuulira okuba nga tukola ki tugezaako okusonjera saa zino Uganda mulina okimanyi nti ssaawa zino omuliko envumbo next year mugenda kuba tebabawa visa okuli nga mulaba Nigeria badde baba treating nti Banigeria bali muno bafuka baki baatabuka dda kitegeera kuba bintu ebimu mu bantu abatono boonoona buli kimu kitegeera guno omulimu baana bangi beetundira ku Zibaniyasi baana bangi beetundira ku Albalaha baana beetundira mu bifo bingi era bana abasajja yazza buzinaafuna wano abaana ku Baniyasi nafunayo abalaga batono aga waliwo ddiiru mugenda wano ne wano ne bagenda ne babawa ssente oba waliwo ne babakaka naye zino nze kigamba mwenna abawala abali mu Dubai poliisi ya Dubai weeri okubayamba teokera ku makya n'ogamba simanze banjja ku bintu eya kujja ku passport nga bikusibyemu nga tobyagala genda ku poliisi kitegeera banawudde mbu baloga genda ku poliisi ogambe bono omusajja alina passport wano muve mu byokwekwasa musimanya abatujjako passport okukwekwasa the awareness is here boddamu n'oli bwakujjako passport yo n'akuyingiza mu bintu nga tobyagala genda ku poliisi kuba bano abaana bennyini babadde babiri mu bino ebintu badde babiri mu mabaala abantu badde babasanga ng'oli ali mu mabaala ajooga bagula zi champagne bikibalaga bo banjawulo basaponsalinga buno obulenzi buserebu wano ne babulya kitegeera kuba balina ssente bagendamu ebintu bafunira ddala ssente ezaddala ate ez'amangu ng'ojja linda mwezi bajja kuba bamusasudde dda so waliwo ababirimu nga babifunamu kitegeera yiwadde bya bulabe biti abaana babiruzingiddemu obulamu neera waliwo ababirimu nga babifunamu nze obuzibu bwenza okugamba nti kati ono gayi gwe bakutte okoledde ekintu emyaka 15 sometimes olina okuunderstandinga when to stop olina omanya nti kati kino kikoledde emyaka egisukka mu 5 ngenda komadde oba ngenda kivaamu ddi naye osanga abantu babadde mu bintu ali myaka 2-3 tamanyi lwalina vva mu kintu okitegeera olina omumanya ddi lwolina okukomya okitegeera kanku example ya kati butuufu for sure oba ofuuse regent buli kintu bw'okirwamu nnyo ofuuka regent awamu n'abafukana ba doctor nja ku example ya bayimbi b'e Uganda musically nti Bebe Cool, Chameleone, Bobby Wine, Balwa bayimba music n'otika ekiseera obwongo ne bukula ne bagaka oshega ne bakita Bebe Cool yasooka omu ku basooka okumanya nti kati music ono mwe mulimu ndoza ne Bobby Wine Bebe Cool naza n'okuba nga takyeyiza these guys beeyizanga ennyimba ndoza ye muntu yasikala mbyo okweyiza ennyimba ye Chameleone because ye musically ye yali talent bale basajja ekisinga ekyabo kyo yali nnyo hard work n'ebisigadde nga olaba Ronaldo Messi
nti waliwo alina talent waliwo alina hard work in that mu mbeera eyo etali yakuzaala oba ki nti babebekulu basalo ne bagamba bebekulu tegesa nga bamuwandiikira ennyimba which were good songs n'azimba bulungi ne zitambula nga mulaba love everyday biki n'ennyimba endala awo kitegera ate nga Chameleone ye alina okuprovinga nti alina otulansi n'awandiika okitegeera Bobi Wine n'adinda ng'ofuna oluusi abamuwandiikira biki okitegeera otuuka ekiseera ngu evolving olina okuevolve omuntu yenna bw'ala mu kintu n'ata evolving atamanya nti kati there is time olwentuuka ne nva mu kintu kino alaba nnyo ebizibu ndi kasaa zino olaba bebekulu ba Bobi Wine balina bye balimu ne Chameleone akulaga ye focus ye ekyali mu music bebekulu yavayo n'aggama n'okugamba nze okuyimba kwantama okitegeera naye Chameleone love gy'alina ey'omuziki alowooza gy'ayimba paka bw'anaafa ne basse bata tebakyayimba balina bye bakola bamuyita occasionally okitegeera so buli kintu kyonna bw'okikola ate ddala nga si kirungi nti obadde olwana oli mutunda bawala yesu ofunamu n'abawala abamu bafunamu kuba walabika abawala bavuddeyo ne bayomba ne boogerera ddala embeera ne bajja ne kati siyagaye waliwo abamulumba ne bamugamba ogenda tufunira kye tulya so these are things ebiri dangerous naye nga abantu babirimu ate babifunamu okitegeera bali ready okulwanyisa oyo yennyini ayagala obbalemesa okitegeera bali ready okufa n'omuntu yenna ayagala obbalemesa ebintu ebyo oba okuba okwagala obbayingirira obbalemesa okuba nga bayingiza amagye kuba nti bafuna ssente kibanga kati ku example ya emirimu gye mulaba egy'obulabe gye bamukwatiddemu abantu bagikola no legit ng'ajja n'agenda n'ava nagaa twakubye abamu ne babbayo amagye abalala ne bakola ki abantu babifunamu wano okitegeera naye byabulabe tekivaawo nti byabulabe nti abamu babakola ebintu ebyesitaza bati naye abantu bakola ki bagendayo ogw'omulimu munnange gulinga bw'olaba balubu nti balubu esobola okukola emyaka 6 n'etuka n'ekuba ofiira ku mulimu so ofiira ku mulimu kiri nnomu nga bw'olaba basimula glass kirayinza okuba asimula glass omugwa ne kutuka n'avaayo n'agwa ne basimula glass z'ebizimbe ebiwanvu ekitegeera nti bano baddereva nti avuze n'agwa mu accident bano abavuga delivery luusi avuga speed emmotoka n'emutomera n'afiira ku mulimu so abantu abamu bafiira ku mulimu abantu abamu babirwamu abalala ne babakola ebintu bye batasuubira ekitegeera ne kimutokyalinga mental abamu ne bagetinga depressed talina wakwogera naye nagenda mu depression n'amaliza nga obulamu bwabwe bukoze eki abugjeewo kati gwe yenna ali eyo katonda banyiigira abantu nga bakola kimanye ebintu abantu babikola ne bigenda nga bonagenga bulaba ababbi be Uganda nti abantu abasinga bakyali bafa abasinga babatta lwa nsonga they don't know when to stop ate ffe ddala abannayuganda abafirika tetumanyi when to stop tetukola ekintu tolinaako naabe omubbi emyaka 5 nzola omubbi awo nali mpita ku nakivubaawo nga ku opposite paaka ye bagita bate paaka eri awo opposite nakivu bagita bate paaka erimu baasi za global awo gayi ansala ensawo nagenda okukwata bintu okulanga mwana ansala ensawo omusajja mukulu ali myaka ndoza nga 5 feso na bagikubada ne mutunulo linga oba mukubiro n'endulu fala akitegeera ne muleka nga naye musajja mukulu so abantu abamu tebamanyi bwentu stop ate kino kiri kuba Afirika ffe tumanyi nti olina otuuka ekintu n'okireka n'ogira kati mbadde ku kiro kino emyaka 10 nkikoye ngenda kukiddako kitegeera so kyova abantu abasinga bakola ekintu ali myaka mwamulabyo n'omusajja ali myaka agenda mu 5 when to stop kintu kikulu nti mba nkoze ebintu bino nga tebankwatanga mbivaako bakyali baffe bonna abasinga bagendanga nabba najjawe katwe nga alina amajja n'ajja ne miliyoni nga 25 nga mutu ga kale ono singa ajjako miliyoni nga 10 oba miliyoni nga 5 n'asasula kampani eziriwo ne zimutwala n'agenda n'akola kitegeera naye bakufera emirundi 2 tebajja kufera gwa 3 n'ogenda n'oyiriba niyo oli ajja ne ssente n'agamba ayivuddeko n'awasabwasa bakazi n'azaala baana when to stop ne bayinja ne batta abalala bakyalibe ne babatta ne still naddayo kitegeera so we do for Africa national tumanyi we tugenda we to comment kati kino ekintu kikone tumanyi we tugenda kikomya kiva batadde mu nsi ze batagenda kuwa visa wani Dubai because tulintu yetwesibamu twesibye ku myenge abantu abagirimu twesibye ku bintu ebyo bwa malaya ugendo ke bali oyita bali kubania singa abana bona abali boogera Luganda bonna kitegeera okireri wansi jumera abana babere betunda bayimiddaawo bayimirizawo basajja so webuuza nti kati obeera mu kintu n'okibera mu pakadde ekyo abantu abasinga mu lwambitu ne mbifiiramu bonna abeesibanga mubi abali myaka gyedda babattadda bonoonyereza bwe batta simanya bakasolo simanya baani abasinga banamiinsi abiri kati omanya anamiinsi bamukuba amasasi
so abasajja bakusalako ne bakukuba amasasi ne bakutta kasoro group yena bwogirunamye n'abasinga basikala because tebamanyi balina koma kitegeera bonna byayaya basooka babanyiga nera bwe bagenda okuva nga balina trainings ne bwebuuza kati kino kibeerawo ddi oba kigenda kukwasaganyisa ddi oba kigenda kukoma ddi damage z'abo abantu bye bakola ebintu ababiremeramu ababikaddiiramu abatasobola kumanya nti nkoze kino ebbanga ngenda kikikyusa nzire ku kiri basinza otuleetera obuzibu kyoba batusaawa zino tufuna ebizibu ng'ebyo ti abasajja batukwata keesi abasajja batugoba ku mirimu abasajja bakola Munnayuganda yena ali mu Dubai oli mu kaseera kazibu tokansolinga visa saa zino ojja ne airport kati etiisa making sure company gy'olimu gy'okoleramu eddamu n'ekuwa kuba company gy'olimu bw'etaddamu n'ekuwa ogenda fuka nga Nigeria oba zikyokirire mu free zone oba free zone yo kikola kitya n'endaba free zone bw'ogenda osanga n'aba Nigeria nga bakola eyo wansi mu free zone DMCC ne basigadde Nigeria bakola balina ne visa fa abali eno kitege ebisa bigenda zibuwalamu visa efukeya era ngenda kwogerako ne mukyala Zawadi ngena mukyazaako atubulira update ya visa eri etya naye twongere okwesabira twongere okuba nga tukola ki oba okola ekintu kikola omanye nti kino nkikola ku kuntuusa ano si kyeyongerayo abasinga ekisinza obaleetera obuzibu mwesiba ku bintu kyova wakati bakamiliyoni ayimbya sazina yakyalina okuwandiika ennyimba bekulu bakomadde owandiika ennyimba myaka nga 2 emabega yakyalina otuula awandiika ennyimba bw'alabanga olimba lwali enskin kadaba linaku zina abaana bayimba tebakyatika mu bwongo bungi tatatata agenda mu studio n'agira bugesi olimba ne luyitawo gwokyalina otuuka owandiika n'otubuulirira okole kitegeere bateeka pati mu ddakiika emu eyitewo bistressinga so kiba kisinga kiri kimu ku evolvinga ku understanding nti kati embeera bweri yakyuka olina okugenda kukiddako kitegeera Uganda bagitadde bantu bebabaninze visa zaabwe kitegeeza naffe tulina okufuna kye tulina obubala kati ekiddako twali tuvudde Uganda nga tuinsipalinze n'abantu abalala okuva Uganda bajje Dubai kitandikira wano kasente katono naye bw'ovaawo kola weti nze ndarika ennyo ebiseera bye najingira mu Dubai nga ndaba covid nga neyakidde kuba ffe twajja after covid nga covid bwaddamu ate nzireyo nga ndaba kati nvuddeyo ate ngenze like ndaba birala ekitegeera kati sawa zino oli wano ate obewa akatuuka ate olina okuddayo omwaka ogujja era omuntu yena alina visa ya kati muganda wange lwana nnyo visa yo tebagikansolinga lwana nnyo osigaza visa yo wallahi oyinza ofuluma n'otadda kitegeera naye katusabe just government oba government esazino government wetu gyetaagire isotinge bino ebintu oba abasajja mulina kye mubawa oba mubalina kye mubalimba mukibalimbe batujje muki n'ebintu bizibu kati bw'oba kusinziira ku mawulire agaliwo gaba matuufu Uganda nga bagikode tuli bantu babi kitegeera kuba munnange emirimu gye tukola n'ebintu byanjawulo kitegeera abantu beewala oli yava Uganda anywa mwenga ayagala anywe mwenga waliwo bano ababira waliwo abaana b'osanga mu kampu oli akola sente zonna atamiire nga bamusaba busituzi kitegeera ne weebuuza kati ono yajja beera wano bbanga ki era agenda beerawo paka ddi agenda kudda Uganda ddi kitegeera nosanga oli sente zonna zaafuula wano atamiire kati saawa zino embeera etabuse esawa tuddeyo twegayire abali e Uganda bafune bye batunyiga ate nga ne Uganda ennyini ogenda kukola ebintu ebimu ng'olaba tokyabisobola byeraliikiriza ne Jessica twongere tusabe naye ng'ebiseera ebisinga ekintu ebimufa ababyeteeka mufe abeeteeka mu mbeera ezimu bannayuganda bannange mbakubira omulanga kitegeera tuve mu bintu byonna ebiriirigo into ne bitakkirizibwa mubireke temubikola temutuleetera buzibu ekintu kibaddewo ebbanga tugezaako okukabirira abantu abo bannange abantu basinga balaba visa bazigana tebamanyi lwaki visa bazigaana kumbe oli mu bizibu byereere kati visa yeweddeko omwaka abalina visa eziggwako ogenda gezaako lini walinge next year at least singa omuntu ogamba emyaka 2 egijja onaayiya naye visa yeweddeko
wona yagalira otereze visa tusabe busabi Katonda atuyambe naye nga tukoledde wano ensobi nnyingi naye nga tebitandise kati bino bintu byabaliwo okuva dda omanyi abantu abasinga mugye ne twongereza ku biriwo ne tulowooza mbu ate ffe abakikoze ennyo bantu babikola dda nga bino ebintu byava dda tuluzize tulaba buvidiyo bw'abantu nga busajja bubakola ebintu nga bubalikoodinga n'evidence gye Uganda abantu bamu ne tuba nga tulina ebirowoozo bigenda ogandikaniza nkere ku makyanzi gyeno basajja bankola ebino ebintu byendaba but akaseera katuuka ng'olina okujja nojja ati nolaba nga birala so abantu abasinga beeteeka mu mbeera ezo buli byavuddeyo n'akondeminga ekyo ekintu ekyakoleddwa n'akaaba amaziga mbu abaana baffe biki bamulumbye inbox ddala ng'alina erinnya abantu bamu bamugambye twesonyiwe okitegeera bamugambye twesonyiwe olabe ki munoonye bemugwa muve ku mulimu gwaffe so gwino omulimu gy'abantu olina n'omumanya nti kati kino nkiyingiramu ntya ngenda kikola ntya okitegeera so nja kusaba bekikwatako abali e Uganda abali wano musobole okuba nga mugezaako okuba nga mutuyamba ate tubeere nga tutereeza ebintu bino atisita abali eno batuleke tukole abali mu Norweda abajja batuleke tukole ndaba muwadde bakutte we bakutte kitegeera so munange obulabe bungi abadde batanafuna pulaani ebala kiddako mubale kiddako yesawa obwongo bweggula esawa tutunulire kuba abantu abamu otulamu wakati ya Uganda ogendeyo okole ki kitegeera so banaye twesabira abantu nga tuli mu Dubai sijja balwisawo wano njja bagaza olunaku olulungi mwebale kwebeererako ku Dubai Uganda tukondeminga ebintu byonna ebituuka ku bawala abo tukondeminga abantu abajjako abawala passport naye nga nkibajjukiza omuntu yenna akujjako passport olina obuyinza obugera n'omuloopa twagala mwekwase bw'oba owulira toyagala nga mugamba babakako okuzibajja kugenda ku poliisi aneeredde okuwuliriza ne bwaba mama yennyini nga alina passport yona ogenda ku poliisi bagikuddiza so muve mu byekiyayo muve mu ebyo ebintu tebikola sense kitegeera muveeyo mwerwaneko mukole kye mulina okukola kitegeera nammwe abakola ebintu byebino ebintu oba wakikola nga wakiyingira tolina mulimu nofuna sente esobola okutereereza ebipapula otereeza ebipapula bivemu by'ekisiru bambi mutuyambe sobola ofuna tunegotiatingira omusajja gwe bakutte kigambibwa yafulumye dda Bannayuganda visa zammwe bazibaanize kitegeeza temugenda kufa emirimu temugenda kudda mufuna n'okuyingira mugenda kuba temukyayingira nga bayingiza abantu kasita balaba nga emyaka gisukka 45 nga bakuleeta kuba omuntu emyaka 45 takola tebakusuubira kujja kola katugenda kutunulira zikata Saudi gende tukolera obuswazi oh Lord nye Saudi seeraba yeeyo seeraba nga ngenze Saudi kuba wa kisiru so bannange byebyo mwebale nnyo okwekumya ku Uganda mwebalire ddala tujja kuba tuweereza update zonna nga update eriwo Ugandan visas bazibaanize mu UAE oba batadde ku shortlist y'abantu bebabaanize temporarily so kitegeeza omwaka ogujja bagenda okutandika omwaka ogujja so omwaka ogujja omuntu yenna ayagala okola visa kola kati osooberayo emyaka 2 mpola ne for now byebyo